Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ye yaliko mukyala wa AK47 Nnaalongo Maggie afudde. Akatambi ngenda kubeera nga nkabawa buterevu maaso awo. Ninga nkusaba subscribinga, likinga video naawe atannaba. Gutuuza nti oli wa kitalo. Kuba ogenda ovuma buli muntu omuvuma n'osiba bw'oyagadde. Ensi si bw'etambula muganda wange. Abantu balekeemu. Babalamu bonna bannammere bali eri bali mu kkola. Guli wano ovuma abantu buli kiseera, ovuma abantu. Buli kiseera obeera mu kuwoninga abantu. Gwe bakutonda mu bbumba ki? Buterevu mugetufuna ye full figure akiguddeko. Akatambi ngenda kubeera nga nkakumaliro Tamale Mirundi Junior kyamukozi ogenda beera nga omwerabirako buterevu. Ate ye eyali mukyala w'omuyimbi AK47 we twogerera akimaze okukakasibwa nti ono afudde. Era ng'okusinziira mu getufuna ono kigambibwa nti yafunye akabenje ate n'addusibwa mu ddwaliro ng'eno gye yafiiridde tebyasobodde kubeera nga bitambula bulungi olw'ensonga bagenze okumutuusa mu ddwaliro nga embeera mbi nnyo nga bw'okiwulira. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Nnaalongo Maggie ng'ono yaliko mukyala w'omugenzi AK47. Ngenda kubeera nga kuwa mu bujjudde maaso awo. Katusoke twengere ne Tamale Mirundi Junior katono nnyo kyakoze full figure osaana n'okyerabirako. Gwe n'osiba ono, enkya n'osiba ono, luli n'osiba ono. Gwe ssanyu liri mu kutigomya abantu. Is that your happiness? Gwe n'okira ku makya n'osiba abaana gwabavuma. Gwasookereza abaana n'obavuma. Gwe buli omu gwamusosonkereza. Nodda mu inbox z'abantu n'obavuma n'obawemula. Nodda ku TikTok n'ovuma abantu olumala n'obasiba. N'ogamba mbu simanya Museveni president yakulonda. Bonna abaliwo president si yabalonda. Bunga tebakola byokola. Golituuka ddi n'oweewummuzaamu n'otuuka n'ogaana ne bannange kale kino nkikoze ne kati kampummulemu abantu mbaleke. Abantu baleke. Gwe n'ozunga ku poliisi buli kiseera okozesa abapoliisi ensobi. Abapoliisi n'obawa obusente n'obakozesa ensobi. Gwe mu mutima gwo tofunamu kigamba nti naye kanzire ewange ntuule. Balamu bali mu kukola. Nammere gw'owalana ali mu kukola. Buli muntu ali bize. Bayerenyese bali bize bali kyankwanzi. Kisa kya Mukama naye ali bize Gomba. Namulabye ali mbululu bwa LC1. Ndi zombi. Junior Stella kukaaba. Naye olaba ezziga lyange livuddemu. Oba ntutte wala. Va ku Amelia. Nze nvuma nga bw'oyagala. Sikwinaako buzibu. Va ku Amelia. Va ku Amelia. N'erinnya ly'okulyogerako. Katalina kibi kye yali akedde ku makya n'akkola. Tekiriiyo. Ne buli kiseera omukazi n'omuvuma. N'asirika. Netugawo nti omuntu ono katumuleke. Ne gwe n'obeera nga buli kiseera otusoosonkereza. Junior Stella kuvaamu maziga. Ne waliwo omuntu akunyigiriza. Amelia musango kera n'agamba nti njagala Junior musango. Kaka Junior sina ndi kisodde. Ndi kisodde. Ne buli muntu gwe balabanga ayagala Junior kibalumira ddala. Bagalira ddala mbeeri nga siinaawo omuntu n'omu nga ndi bubi. Buterevu lwo olutalo mu makati g'omukyala Jennifer full figure n'omukulu Tamale Mirundi Junior lulabika nga ate mwattu si lwakuggwa wadde waliwo wetutuuka ne tulaba ng'oluwedde nga bano ababiri bakwataganye ate ne baddamu ne bafuuka abamikwano
n'ate era oluvannyuma ennyo bimala ne biddamu ne bitabuka ne bakomekkereza nga batandise okwewerekeza ebigambo ebisongovu. Kakati waliwo embeera ebadde ku social media emabegako awo. Waliwo omwana TikToker eyavaayo kaawo n'abaako n'engeri gye yeemulugunyaamu, ne Full-Figure n'avaayo bw'atyo n'amwambalira era okukakkana omwana kasita naye yaddamu Full-Figure n'akomekkereza ng'omwana ono ate amutadde buteesi mabega ga mitayimbwa. Naye kirungi abaana baavaayo ab'enjawulo ku social media ne bakubira poliisi omulanga nga bagamba omukyala Full-Figure akwata abaana mu bukyamu n'abasiba kyokka nga babadde mu ntalo zaabwe, nga babadde mu kuyomba byabwe, bw'alaba ng'akaana kamumezze ng'akomekkereza akoze eki, ng'akomekkereza akasibye. Ndowooza poliisi yandiba nga yawulira omulanga gw'abantu bano era bw'etyo n'egenda maaso n'okubeera nga omuwala oyo emuta era yateebwa n'afuluma. Naye ng'abantu bangi baavaayo nnyo ne boogera ku nsonga zino ez'okubeera nti Full-Figure akomekkereza ate abaana asibye basibe, wadde bitandika ng'ebyokusaagirira ne beevuma olumu nga n'abaana mbu yabasookereza, naye gye bikomekkereza ate akomekkereza asibye basibe. Kakati n'embeera bw'etyo bwe yabadde, Tamale Mirundi Junior n'avaayo n'ayogera nga mukambwe nga bw'omulabye mu katambi ako ng'agamba wandibadde totankuula ntalo ng'okimanyi ojja kukomekkereza nga osibye busibi muntu kyokka ng'entalo ggwe wazitandika. Y'embeera eyo nga bw'etambudde, omukulu yoyo Tamale Mirundi Junior, wabula tetumanyi oba olutalo lw'abano ababiri lunaggwa. Olumu olutalo lubeerawo ne tulowooza nti oba bikoze eki biwedde, naye wayitawo akaseera katini nnyo ng'ate bazzeemu okwetabukira. We biba biteredde obalaba nga beesisinkana, beeyita sister na brother, naye gye biggweera ate nga bazzeemu buto okubeera ng'ate mwanatu beetabukira. Katusuubire neera maaso awo banaddamu ne bagonjoola ensonga, naye ng'okusinziira ku bano ababiri ye embeera bw'etera okubeera. Batereera ne baddamu ate era ne bakyankalana ne wabalukawo olutalo lupya. Katulinde tulabe wa gye binaggweera mu makati g'omukyala Full-Figure n'omukulu Tamale Mirundi Junior.